there is a need for uplifting. Waliwo obwetaavu bw'okuyambako okusinga okunyigiriza. Kati ekyo jjonna kirabye mu night ya simanyisa nyoka. Abantu mbabeeramu lwa nsonga nti nali mu rehab nga bangobeera. Senga nantume always abantu mukyuse ku bantu mwana ibaddala. Bulamu bulekere ku bato nabo olabe abana like fresh talent. No presentation yezo. Empya. You are the same old people figures byonna gamba na obera mbala abantu banshansone nga bali bati because kibakuze balaba mwasi kulaba nti tayagala kulaba nnyo bakadde nga bekyanga nnyo period omukadde yechanzo no si bakadde naye banantumi kuva mulembe gwa sibatta abakyatwesibye. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda. Nange mwana mwala wa Asha ndabatofu banange mwasibye mutya muli mutya kansuneti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga nebaza abantu abatulabira mu nsi ez'enjawulo abatulabira Uganda nga gwagamba Life Experience buli lweleeta nja kubanga nja mwebale supportinga mwebale twagala mwebale tuwagira kwegamba kwe bayita okwagira. Ndako lwaleero tugenda kola n'omwami Rocky Giant agenda kubanga ababuuzaako atuwayewaye muko lunaku lwaleero gweno mulungi nkugamba atula kalira ate era tutandikiraawo. Abalungi mbagambye Rocky agenda kubanga atubuuzaako ate era atuwayewayemuko naye lunaku olwaleero tunyumyemuko ku mboozi ezaaliwo eziriwo ate era nezitambula. Rocky oli otya mukwano? Ndi bulungi. Gamba otya eyo? Gye ndi mukwano. Bulamu buli butya? Bulungi. Nga nsanyusa okukusanga. Era ne dokita wange mpola ku kibaati etwanyiriza ku bantu abajja tulabako kutubuuzaako n'okubanga tubeera wamu ensi kati nakubanga oli wamu so simbu muli wamu bula gw'omubeerako ne wobeera awamu awo so ku kibaati kwe tuli mpozi okuyisa amangu ano tutudde era sitiru kibaati naye neriyo kampani bakola cookies juice ensi kati yakula nti osobola otula awantu kumbe mabega eri ate ekyamanyi kigenda mu maaso so tuli bulungi tewali mutawaana gonna. Era nga nange ku nsonga yonna eyongera okwebaza dokita yeebale kukumaakuma oba yeebale kukuuma tumwebaza kuba munange buli tukunoonya tukusanga wa dokita ku kibaati byonna bikoze n'ekyasinza okukola kwe kunjagala nga bwendi nze buli omu tanjagala nze neemakula nnyo mu buntuntu ate nze sinza kukola kintu ng'oŋŋambye mbeerawo neŋŋamba naye kino nkyetaaga tukyetaaga kati ate dokita yekka yagumiikiriza yanjagala nga bwendi yakugumiikiriza embeera zo. Nze ndi muzibu nnyo omuntu n'okwemanya nti muzibu si kyangu. Olina okumanya kyoli okowangula ensi ebiseera ebisinga tovaako bw'oba kunyiza otabuka totaba obeerawo bwotyo nti totobera ku sayidi emu nti onyiiga nnyo ate oba osanyuka nnyo oyo yenze simanyi balabe beeyisa. I know. Anyway kinsanyusiza nti weemanyi embeera zo. Kirungi nnyo. Bitambula bitya? Si bibi lwakuba nti nno ensi eriko ebintu ebyeddiŋŋana nti oluva mu yidi kisibo kino nti weebityo nti ate ze ennaku toyinza kuzirwanyisa nti abantu bangi bakoleramu losses nyingi nti obwavu beera bungi. Kuba okuva we twava mu Desemba tubadde munaku nkulu ezo nnaku nkulu kati uyo baana kuzaayo ku ssomero uyo yidi yakagwa kati enkya Good Friday then Easter ebyo nawe biggweewo. I know. Ate mpozi ekiddaawo nze ng'omuntu amanyi ensi bwetambula ndozi bakwe kulayiza omukulembeze okulayiza sikwa mukaaga nawulira mbu gwakutaanizi tugenda kuba gwakutaana I don't know nengera ye ogwokutaano ogw'omukaaga gwe gusoma budget yes kale oli updated okusingaza olinga asiba ku mitimbagano ezo zafiira ki school fees zotegeeza ngambe ennaku ezo ze wamala ng'osoma. I know. Twalya school fees ife era zikulabika nti gwe nalya walya ne buli teeka obumu ne nembugayagaya.
So Rocky endongo eno mwagirimuuko emyaka emabegako egiyise ne music wakati endongo yedda n'eyakati ogiraba otya? Endongo yakati enyiiza oyo amanyi kibayita endongo. Enyiiza nze nyiiga nnyo nga ndaba endongo yennaku zino liki nyiiga nnyo nenyiigira dda naye nga tolina gunyiigira, so ebiseera ebisinga ekikunyiiza ennyo deni okyewala bekitanyiiza nekibanyumira. Naye essaawa tetukyalina kyogamba nti ndongo yiyo kuba edda muntu yakubanga endongo nga bamanyi okugamba good life yajuza kugundi yakoze bwati nga waliwo n'empaka z'okugamba yafunye bameka nga n'abantu yafunye kasanvu naye kati byonna biri ku ssimu, bantu bangi bonna bali ku ssimu, ebivulu bitambulira ku masimu tulangira ku TikTok. Ate kyendowooza nti si kibi naye ate kisinga okuneewuunyisa nti oli ayinza okuba alina likes nyingi, views biki, comments mu miliyoni ate agenda okukola ekivulu ate nafune bantu nga 10 nga bekiso. Simanyi ngeri ennange yebeebeera etya. Ekyo oyinza okugamba nti gundi nataddeyo post yange nakubeera gini bangi ne bagiraba naye ate ne batajja. Ekyo nakyo ndaba nga mwekiri nnyo. So endongo ennaku zino oyinza obutaginnyonnyola muntu n'agitegeera oba naawe toyinza gitegeera. So endongo leka bulesi negenda ne kuba mulimu ebinyuma bingi. Music we Uganda batakunyumira osobola okugenda n'oyiwuliza music kitabo tubikula noga kati kangendeko wakafeero mpuliriyo oluyimba. Basically omuntu yenna nga taliiwo mu mubiri byonna byalesera bikyayamba omuntu then kifuuka kitabo. Then oba okyaliwo ng'oli muyimbi bagamba luyimba lwagundi naye katojja songa nti wuuyo kitegeera. So osanga ne Yesu n'ebitabo osanga singa weebali tebandibiwandiise. Kati kitegeeza nti ataliwo bamuwandikako ekitabo ekirungi ekisigala nga kiyamba abantu. So sandyagadde obunebone nnyo music akugumya mutwe w'Oluganda we Uganda. Nze mpozi munze essaawa zino omuntu yenna nga gwe tageti y'okuyimbira Uganda n'ogamba njagala nkube Uganda eyo twagikubaako dda twagirekamu ebituli bingi byotayinza kuziba byotayinza kuziba kati. By the way, yesterday you told me akabooza ako kewanyimirizaamu n'oŋŋamba tukulidde ku nnyimba z'abakafeero ne basebatta kigenda nti obikulayo kitabo kati seba toyinza ogamba ennyimba ze oba naye omuntu ataliiwo kifuuka ekitabo oba gwogina n'olunoonya embeera gy'obaamu egamba ekampulirize kulunga kuba gwe toyinza ga nti oli mu mbeera eyo gwolaba nga oluyimba lunyuma lulimu amakulu naye nga tomanyi makulu ago lwaki oyagadde okugawuliriza era n'otagafunamu kyoba nkyetaaga oli nakubikkulira n'agamba nti olaba oluyimba nga olwagundi. Kati essaawa zino zenyinza okugamba nti if I can explain one of Kafeero's book nyinza okugamba Kampala mu court because this is the time. This is the time tojja kwanga buli kimu kyemulugunyiza Kampala mu court Kampala mu court nti obuyonjo kati bwe twetaaga essaawa zino obuyiro gyasanga nze enkola buli omu yetaaga kuba omuyonjo. So ekyo kyeyongeddemu nti osanga Kampala ekkooti ya Kafeero kati ekolera ddala. So ku message eyo nyongerezaako abayimbi abali out there. Rocky alina ekintu kyeyanyumiriza olunaku lw'eggulo n'agamba tukulidde ku nnyimba z'abakafeero tukulidde ku nnyimba z'abasebatta. Gwe omuyimbi olunaku lunayimba olina legacy gy'ogenda okulekawo oluyimba lo still sigalawo nga newe buliwo ovudde mu bulamu bw'ensi tugenda sigala nga tuluwuliriza tugenda sigala nga tulukuba oba oyimba bino nti kiyita mu lujja oyimba kuyitawo tolina legacy gy'olekawo. So message nnungi era abayimbi mugitwale yimba ekintu ekigenda okusigalawo forever and ever. Kafeero yafa myaka gyadda nga tukyali baana bato still tukulidde ku nnyimba ze. So gwe omuyimbi atulaba olunaku olwaleero nawe kitwale yimba oluyimba baluyita satula like olaba oluyimba ekigambo oluyimba you can say song. Yes. Mu Luswayiri n'ogamba wimbo. Wimbo lwe luyimba. Wimbo yangu luyimba lwange kwamba nti ekigambo oluyimba okyogera mu lulimi olugwi lw'okukola ki lw'oyagala naye nga nti as being a universal communication not even a language. Music is a universal communication not even a connection but communication. Nti gwe ne bona oyimba olukyo ne bona oyimba kyo jasanga nga omuzungu azina so nti it's a wave
kwatako n'ogamba owaye kanyenyemu kati ekigambo ky'oteekamu bana amakulu g'oteekamu gegawuli okubuuza munno waaye ayimba ku ki so teyeetaaga nnyo okugamba nti mmanyi lulimi luno obanga olina talenti ng'osobola okuyimba kitegeeza by'ogenda okuyiiya jo twayogeddewo ku bintu negamba nti abaana bayimba ebintu yes naye ng'ate babijjamu ebyo ebyamagero nyinza okubanga ebyange tebiriimu naye ate bo tebasobola kuyiiya binaasigalawo kukuza baana baabwe siggwe sinze abaliwo bennyini abaana teri mwana atawuuna teri muyimbi ayimba nga tazaalangako bonna bazaala ffe twayimbiranga baali bato naye kati buli muyimbi agibula bano olina nogamba kati gwe kyanoonya kiba kitukolayo ekyana naye olw'okuba talenti emusigalamu kyotakoze kati oyinza ozaalayo oli nga takikola so ye demand eyo nogamba nti kuba kati nawe walinga oyimba oyimbyeko tugenzeko mu ttuwa tukomyewo naye ojja kuba kati ate oli ndi mu birala byebimu byennyini naye nga layini ndala naye nga ojja kujja oyogenera okijja nti ndi muyimba weeva tokyayimba sirowooza nti ojja kwetaganya okugenda ate mu balimi nga gwe atalya mmere kyakabiri gwe tolya mmere kyogamba ndya emmere but abalimi era agenda kuŋŋamba mpozi za kulima kyembuuza gwe tolya mmere ndya emmere roki ndya emmere ndiira nno ddala nze kuba ettama ndiraba etama yange iraga nti ndya no omuntu ali obulungi omulaba leka alina apatayiti ye kati nzi lwaki ndi bwe nti sina nnyo apatayiti ya mmere olyaki okusinga nze emmere yange nange kati njagala kulya nyumirwa nnyo enkoko enjokye n'ekyapati simple enkoko njokye n'ekyapati kati ebintu bya supu ebyokuvulubana tobyagala si butabyagala naye nti omuntu oba okuze tekiba nnyo na buzibu gy'oli singa oba tiba tebiriiwo so nti obaako ne desire yonoganize bwendya kino ne bwe siddamu kulya nga ye desire yo noga nti kino kyenjagala okulya lwakuba nti abasinga enjala etuliisa buli kimu lwakuba enjala ekolaki eba ekuluma so nti lubuto kyoto teruliiko ku kirowoozo teruboola naye nga ate omutwe nawo gulyoko so kitegeeza kirungi n'olya emmere n'ofuna obwongo obuyiiya okukola abakatoliki balina ensaba egamba nti mukama emmere eno giwa amaanyi giwa omukisa njirye nfuna amaanyi okukola ebyo ebirungi kati emmere automatically ejja kuwoomera naye ennaku zino buli kimu kiri so fast kyangu nnyo abamu abazungu baga natural mystic life so roki nga tuzeeko emabega mu music wedda n'owakati oba entandika yedda ya music n'eyakati eriwe yali ennyangu yedda eyakati eyedda yali nnyangu nnyo lwansonga twali batono yes kyakubiri ne media houses zaali ntono nnyo kati nga n'abantu era baali batono ne kati population yeyongedde nnyo ate high percentage naye nga ate baana era bato kati gwe omukulu alinawo kyokola gwobonabona ogamba kale singa bannafa newegomba neyagenda kuba nagamba kufa singa osalawo so tuli bangi nnyo nti kati kizibu nnyo okuba ne hit nemalako ewiiki kituufu kizibu nnyo okuyimba oluyimba bannayuganda kuba Buganda mu census oba population ojja kulaba nga bannayuganda tuli mu miliyoni 45 n'ebigwamu kaya ate ffe twayimbiranga abantu just bali miliyoni 20 mu awo ne kati beeyongeddemu bangi abazze waliwo kitugamba oba migration time yeno gye tulimu nti ojasanga amawanga gonna kati wano mu kibuga ojja kulaba nga abakongo bajjudde ne bonna basamba omupiira ate bayimba ekiteeka ojja kulaba nga tuzzeeyo wali bagamba nti ate nagoba abakongo bikino sobola okugoba kuba kamyoni abayimbi nze nagoba kino nze nakola kino naye ojja kulaba nga ekiwakola ate gukyaliwo nakyo nekikomawo kitegeeza nti it was just a word kati nze bona ogenda muyimba ojja kulaba ffe tulina okwana amaanyi paka lasti nga lukola abantu boogere bulabula nga now the time nti nze kati abantu abampagira be baana abakayingira mu media houses ba TikTok sina mutawana muntu atwala kyange solonga ziri otwala nze oli wakeera ku makya naddamu oluyimba lo okisanyukira nnyo naye simanyi oba ennyimba ezange zezigaana abantu nagambako ba ne muyimbe ku zange
yebazitya oba naye sikutyanze ebigambo byange birala simanyi biralamu nti byaddala nti ate abantu tebaagala kuyimba byaddala. Omanyi nti bye mwayimbanga essaawa zino kati bye tulaba byennyini bye biriwo nti nze ekisinga okunnuma nti nange mbiraba nti neerabamu ebyo biriwo noba nga ojja kubeeraawo nga luli wagenda nga ku TV oyambadde biki naye kati essaawa zino buli kimu kikusanga awo ekitulina budde nti ate oyambale ogende WBS ogende TV ekusangawo oli teri TV esinga teri esinga kati bingi nnyo birungi nnyo ewaffe abaabitandika mu bulungi naye kati bizibu nnyo eri asuubira otandika kuba ne wonogamba ssente ate zimala so ate n'ekintu kinalabye ekiri mu mabaala kati ate kibi nnyo nti mpulira kati essaawa zino abayimbi maybe bali mu kusuubira kujaganya nti copyright eriki no mweri mu bo naye ate bakyakola ebirala kuba waliwo night ezibeera mu mabaala kino jjo nanyiize nnyo bagita Jovia Sita amusole tuse wabaddeoko kati yebane nganza wabya live wengendako naye akantuleko wano ate byemusibe nnyini beewa nnyo obudde okusinga abayimbi ulize ebigambo bino olina ayimba ennyimba ezaalema ezaani buli omu n'aziyimba kyokka omwana yandiza okuyimba yo nga bamuwa jjo nanyiize nnyo ne basimba layini gwe vaayo kyakuyisiza bubi nnyo ate nga twabali twakwogerako nti kwekweryaza amanya nga bawebba bw'obeera emusi n'obimalako eddakiika 2 dakiika 4 dakiika olwo ate abaze kuba nayiti y'abayimbi era bagamba abayimbi ne olwokuba TV kati nazo ziri yala zijja mu kabaala nizigamba night ya TV kati buli mwana baagala okwiraba ku TV kubiso tebikyakola nnyo makulu zinandigambye abeetaaga okuyimba kuba mu kampala tebalima but you can still go home nimugenda mu bya nibakubye mukola ebyaddala nemukyusa ku nkola ku bulamu no listen abantu batunze ebyalo abaana ne bajja okuyimba amayumba g'ennaku zino mu kibuga nkubuli can't afford that's expensive ati tusobola kusula bubi ngoyagala kuba bulungi so obulamu obwo bwaffordinga ofulumya ekibuga period yes ate kati ane wali ofuluma nti ojja kulabanga si wala mpigi wawa ebyala ebyetolodde Kampala weebiti wakiso basically bali bulungi nnyo singa no mu kibuga wakati usanga abaana balenze niigina zaatamanzi kibuga byamunga niigina muri buli mwana alina amaanyi so bw'oteekuma essaawa zino oyinza okufuna nnyo obuzibu that's why nti oyinza obutandaba nnyo mu bivulu ebyo babayo bangi nnyo nze nti abantu abangi ennaku zino because simanyi gye bava batya abantu abangi abo naddala nga ekyo baba nti olwawo okunda emba ngenze okujovya sitale ne banyiiza ojja kulwawo okundaba mu kamera kubanza abantu bandaba nnyo nga ngenda ku federation kitayisonze ngenda watuufu wendaba ekituufu ekinsanyusa mu kitiibwa kyange so si kwegula so abakola mu mabaala naddala media houses muyambeko nnyo ku baana abo ffe twayambibwa nnyo abalala baatuyamba nnyo olukini bagamba yaddako mu mwenyimba 2 mwesatu ne kati bandi mwana toyinza kukubira bonna tosobola tuddeyo ku mulembe gw'omwana aleta akayimba ke akakube tukawuliriza niyo gyali guvuka abakuba bakooye gabinyiiza anyway buli mulembe n'obizibu nebwayo n'ebyayo so mpozi ekirungi lwaki nti emikutu ino gijja nga gyeyita amannya naye ate guno gwenjogerako mpulira life experience Uganda obulamu bw'omuntu obulamu obwaddala obw'omuntu owaddala obulamu obw'omuntu owaddala nakunyumiza obulamu naye nga ate bugatta ki nga butalika ekigambo nga kitalika nekigenda wonna so nze jjo nabadde ngambye nti omuntu yenna there is a need for uplifting waliwo obwetaavu bw'okuyambako okusinga okunyigiriza kati ekyo jjonna kirabye mu nayiti yajjo eyasmanyisanyuka abantu mbabeeramu lwa nsonga nti nali mu lyabu nga bangobeera senga nantume always abantu mukyuse ku bantu mwana ebaddala bulamu bulekere ku bato nabo olabe abaana fresh talent no presentation ezo empya
go you are the same old people figureless byonna gamba obera mbala abantu bansasane nga bali bati because kibakuze balaba mwasi kulaba nti tayagala kulaba nnyo bakadde nga bekyanga nnyo period omukadde yechanzo no si bakadde naye banantumi kuva mulembe gwa sebatta abakyatwesibye no si lutalubati tutayogere ya mazima twese sasa sebiri awo we are going to stay fools and idiots kuba music munene mungi bogende busogo yinzo butayimbira music yegabulamu ero jagende busoga ngo nze kati busoga siyimba wadde bafero ansonga sije nkulidde ne hata abaliyo bakakasa ba Johnny Black abani bava busoga no yasemanyi ba vocal acidic vocal mu kibugo ngabona aleso na aleso eri balwana kujja Kampala ate golwana agenda jini tusobola pozi nga bakuyise ekivulu ekinene cyane bajjudde bati bangi nti byonna ebyali e Kampala biri eri so obato buke ekyo ja kuloza nabo okwata Kampala yagwamu dda abantu abalina obuvunanyizibwa tayata skirizwa kugenda kusanyuka buli omu asikiriza okugenda okusanyuka neto yagamba nti ngende ko mwanje no jezi neto nza na kumuzibya yo ziri wala ebizimbe bimize amakubo ebizimbe anti John ose ekyuse ensite kyuka naye obulamu bukyuka obulamu bwe bukyuka ensite kyuka kati singa tutunudde no bubi obulamu bwe bukyuka owedde ovuga stupid anyway sikuwulirangako nti walwanye oba watabuse n'omuntu pozi ng'omuntu akuze bubi nina ka interview ke nalaba last time Shalom yayogera ki ekyakujjako abantu nga Shalom benkugambye nti bebanja abali mu nsesaawa zino bo bamanyi nti okuba n'essimu n'okiteeka muntu azin even interviews omuntu ayogera nange I feel you the way we are going to talk ze mbadde ku interview mu TV munda zibukedde zaaniza kati omuntu okunteekamu akasimu oba akakamera ate noyagala ate gwe ene baana nze nyiga ne with the reason omuntu omukulu simunyigira just ekigambya omanyi twogere nnyo ebigambo bye tumanyi ekigambo kibata downfall yange kati gwe Shalom umbuzo oti what is a downfall noba nakuwa pepo giwandike tojja kumanya what is a downfall abasajja bawandise ku downfalls ebitabo n'ebitabo so bye bimu ku bigambo maybe kyekyanyize naye ate nga sanyiga nakunyiga because omuntu anyiza abako kyakola kubana labango siyagala anze nsituka n'enkuviira era nze kasansuka n'enyimya n'enkubuuzo badde ogamba kinenda bango olemedde mwanze enkuviira kuba nze nsoso okuyimirira nze nina obwongo obulizoninga obuneŋŋamba nti nekino otudde nze nyimiridde oba nokola kyo kati kitegeeza kankuviire nze sooka nendaba obusiru obwo nembweyambisa okukola kyenjagala so ebyaddala nze ennaku zino abantu tebakyagala nnyo lokijja nti awogane bane empoganya nnyo ku bintu bino mulyabo nze buli muntu ajja simugoba naye ate lwaki oyagala onzijja muggwe ekinaatunda nga tekirina makulu erinze naawe beba Shalom twalinako abantu bwe batyo baliwo nze mbamanyi ba bloga naye bakuba nze bampa ekitiibwa ffe tubaddeko yes man but being a legend kitegeeza weerekereza bingi nosubwa bingi nogamba why nze kannakuwali naye ate doesn't make sense because era bikomawo nga gwe olina obbinyonnyola so isi buli omu olina okumaliriza omanyi olina kyewakola ngaokula siga nti wali tokimanyi naye ate bwokula ate ogenda kikola mu ngeri endala bayita oluyimba olutagwawo olugendo osigalawo paka oluyimba olungi byebigambo byoyimya ne bannowe so si kuvaawo n'ogamba kati ngendeko mu studio akakola kakuteyo ekitiko ekiri wala gyolina bbiya waali si buli gwoyimbira nti mutamiivu si buli gwoyimbira nti mutamiivu onoobala percentage y'abatamiivu abanywa omwenge kati gwegenda obala amabala gonna agali mu Uganda then gajjule oddeyo bala abantu abatagenze mu bbaala olaba abasinga obungi ababeera awaka nkiraba mukaba wange
wowe kakati ate betuddako mu byobulamu mazima ogenda kulaba nga amabala gasinga amalwaliro amabala gasinga amalwaliro munjogere nyangu abanywi bangi okusinga abalwadde you mean maybe that is it gotokiraba mbadde nga amalwaliro omanyi nga nti ntojja kubeera nemakindye nga buli omu waliwo akabaala akaduuka kabaala ononyemu kiliniki nga ziri 2 oba 3 kati eddwaliro ene nga terikola ki ojja kgenda kiruddu si butakola but eyo set up y'obulamu more life more death because nti gujjoko mu kisanyuka ennyo okufaako kukwanguyira joko musanyuka ennyo n'okufa kuba kumpi atali muntu afiira mu nnaku kati imagine tewagenze mu bbaala tebakuwadde butwa weekuumye kimala nataako kaabagezi ate kati gwe obadda njogera nani kaabagezi anti eriyo omuntu okuba nga takategedde naye kaabagezi nnyo so kitegeeza okwekuuma kikulu okusikirizibwa mu bulamu gaba masanyu kyova ne music afudde lwekyo omuntu ayimba nga teyefiirayo agane agende yeekoleko bamulabeko ku stage eyo nkubuyiko okuyimira n'okwata butakaziba microphone so okuyimba kwedda mwafangayo kikyoyimba kikyoleetera abantu yali tteeka because ndoza byali biseera ebyo byabavumbuze abalimu baŋŋambe ntya because waliwo kye beta generational time obudde bwabavubuka nga bakula ebiteggwawo kati eyo generational time yagira mu millennium kati abashaninga mu millennium time baita ba millennium stars muli ba Juliana ba Chameleone ba Bebe Cool ba Bobi Wine kati okay bebe bashayininga ba Juliana baani kati naffe twajjira omu nolo okuba tetwali mitwe mikulu mu ekyo tetwali bagoberezi by then kati mu bugoberezo ate ne tufuka ba disciples nga buno gamba nti twagoberera abamu ne tufuka ba disciples mpaka betutudde nti we can talk about nsobola okumya Chameleone ku buli omu nga Juliana ndibawo mwogera nimba manyi nti beba Millennium Stars saa zino b'omusanga ne woba nga gwe kanego otya olina omuwa ekitiibwa ne woba tomwagala because ekyo kisanzeewo yes sikyaleero gwe kisanzeewo naye muzze booti naye booti muzze nti oyo ojja mulaba erabika teriiyo nnyo kikolo kyegomba mirandira buli kimu kina ekikoma teriiyo kikolo kyegomba mirandira because ate nga twandegomba emirandira olaba naye oli ajja kujja ateme omuti tagenda kuulayo ki era ajja kulaba nga agusazeeko naye nga kiri kisigaddeyo kyokka ate bwe kisiga nkiza nti bingi nnyo bisigadde wansi ebyamakulu naye tutemyeko butimi ki ebyokungulu ewulira nga ensi tulyako makoola yani ali emirandira leero kibazaaki emuze ndi emirandira zika naawe era tulyako makoola gwe eri amakoola nze nja kulinda omuyembe ngunoge ngulye tokiraba buli omu alina kyalya waliwo ali amakoola naye Rocky baddaye bozo zinyumidde ebale kusiima so Rocky tumanyi Rocky Giant omulabye yatulaba amanya gagaddala amanya gange agaddala mpitibwa Giriya Frederick Giriya kitegeeza kubo olugirinya lya lugero nze nazaalibwa mu kubo ate ku lunaku lw'abakozi ate emyaka gye nazaalibwamu nti ensi yo ne bagamba olunaku lw'abakozi teri kuggulawo n'edduka naki so kitegeeza nti osanga sandi zaaliddwa ku lunaku naye nasobola okuzaalibwa mu kubo era nembaawo taata wange n'antuuma erinnya Giriya. Giriya babeera baki? Giriya is a name from West Nile region cause teriyo kingdom kati kingdom ate ziri eno Buganda kingdom, Busoga kingdom, Toro kingdom kati baffe tuli mu region so it's a West Nile region so Frederick linnya lya Kikatuliki
batizibwa mu kereziya y'Ennyenga Lugazi yeyo Nnyenga antiside Nnyenga kati Nnyenga otuuka Lugazi Jinja ya byonna biriyo naye ng'osobola okuyita ebuyukwe bw'oti era nnyinza ogamba nti ebitone biveeyo kuba ne abasinga baveeyo ne omulongo Judith babiri neje yava so music ava nnyo mu East eyo kati olaba nti ssaawa zino abaana beeri bakuze bayimba bakola ebyadda ate kati Jinja ojja genda Jinja nga mayumba gaayo gadda ninga ligakola kati mu video by the way ya video looks naziraba bazaaga abantu batraveling again okwate eno nti okitegedde ensi music bwagaana okukula ekibuga kigenda kukula kireeteremu abagenda okukolera mu ki music tesazi buli akola video promoting gwe bono gamba nti si yange toyi nga bagamba ekyo kyatambuza nnyo waliwo bamutajje Montana yajja mu ne bakolinga bakola eri mu manda mu kibuga kati kibuga nga kyayagala ne osiye wabula gwe oyagala olaga embu Uganda fe tuli Africa tuli tuti so it's a psychology life nti obeera gwe nga tolowooza nti kyowaayo kikyo kitegedde ekyo ba nti nno bagamba okalya dda kaddadda so Loki olinayo abaana ndi muzadde naye abaana naye sigamba nti lwambeera sigamba nti ki siyinza kubeera bwe nti nga sizaalangako naye si lwambeera wabula buli omu alina omukutu gwe mu nsi muno naddala kati mwewuliza bakunoonyako lwaki bannoonya atalina kizibu kyonna nti bandinoonya nyinza bakyanoonya kakasa bannoonya nano gwobeerayo nonda era buli omu andabira wano siyinza kugamba nti tebalina amasimu oba tebalina kiki so nze ndi muzadde ng'abalala teri ayogera bati nze nga tabuulira baana nze abaana beŋŋamba be nazaala mu ntumbwe zange nyinza obutababala nnyo naye mbala nnyo abaana abali mu ntali kukita nina bangi kati ng'oyo akutte essimu toyinza kumulaba naye mwana nti abantu nga eso sigenda kufa kw'oli olw'okuba nakwana gwe n'ofuna olubuto onsibeko oli nti omwana ate kati bano bangi baba bange bonna naddala kati at my time my legacy nze ekyokugamba mbu ŋŋende waffe bikya kambere ne bana abangi nga nabali abeewaka bwe banjagala kusinga obbeesibako Roki tugenda sembyayoko n'akapera tuyimbe paka lasti tuyimbe olwayimba ne Jamaa luyimba ki bayita mulembe gw'abalaasi kuno mulembe gw'abalaasi lwaki olimba olwagala nnyo muggwe muli kye nagamba nti waliwo ekitabo ekikusindika eyo naye kikuyambako nnyo lunyumira ne tulina okukola paka lasti because byendaba reality yes kakati mulimba paka lasti naluyimba 27 gw'olufunyeemu nga gw'omu tulina okukola paka lasti anti kati wane Uganda oba ensi bweri kati nga tokoze toyina kyogenda funa mu nsi buli kimu tukikolerera kyova olaba owayimba ffe tulina okukola paka lasti kale singa saabiyimba tukola abakazi nefe abasajja tuliyaala uyimanyi Roki tukuba akapera tuve wano otyo kati nkube kapera naye nedda this time badde nsaba munyambe nemekuba kapera maybe nsaba yesaala osabe yesaala can press some enyinza osaba yesaala neyamba ffe nosinga okuyimba noyimba Yesu maani tusabe ayi Mukama Katonda omulungi yatonda eggulu n'ensi gwe yatonda malayika obukuumi mu ngeri yonna naye ate wateeka nnyo essira mu bitone naye ate noddira music n'omuwanvuya nnyo kuba mulimu essuula emu ya Bob Marley agamba nti Mukama yaddira obulamu n'abukalubya nnyo so yabukalubya ate mu byensanyuka so Mukama asaba ebitone ebingi ebitalinaako kuyambibwa kwonna nga gwe wabitonda teeka ekisa ku nsi mu bigambo ebirungi komyawo ebitabo by'ebirowoozo mu bantu abatoototo basobole nabo okuteekawo ensi ennungi mu biseera ebiddako nga nange mwendi kuba nkyaliwo nze nange mpa ebigambo ebirungi mpa emikwano emirungi onsaasire onzijje mu bayaayaana sente biki
era oyo omukisa agambye akwatayo si kugaba mbu sirina obanjagala naye okugabana kirungi kugabana kati naku zino ogabana emmere kizibala omuntu aba ne ssente ze mu nsanga mba akwatayo ebbiri kwatayo eki nti tukyali mu kwekwatakwata kama mpaka onatuusa mu buwanguzi atuwa omukisa amiina omwaka guno n'ogujja n'emirembe gyonna. Rocky tweyanza nnyo essaala eyo ngaffe abalabi ba Life Experience Uganda ebigambo bya Rocky webityo bibadde ate Life Experience nagamba tukuleetera ebintu bingi ebyenjawulo. Rocky emboozi yenjagadde gwe n'omunange osobola okufunamu ekyokuyiga eyatulaba ate bagamba ebirungi tebigoma lojja naye nga nkujjukiza munaffe atuteekamu ensimbi Ranks Auto ali awo Nakawa atunda emmotoka gwe n'omunange munoonye ekawa Nakawa enamba y'essimu eri awo ku screen oba ogiraba ologo bagambye atunda obubina Mama Grosity atunda obubina awo ku SJ Complex Rocky abagala kabina era gabutage bagamba ebiwomba bigwa byokya nena ngisaba okukisakwano kubamye abalungi abamu n'agamba Rocky kino nze abantu abange balina ssente bagagga naye ate nze okugendayo basaba emmere bikya tekinfuula wakabiso enjagala okutumira ku Japan Crown Japan katwe be bantu abateeka mu night lusi ku ssente nebo nakulajjo lwanyiziza nti ekyo kikome wangambi yakwokyayo luli nosikujo nzi yampera kye kizimbe kinazimbe nze bompa ssente ekiri ekizimbe kyenkusanze osigalanje ekyo kizimbe kyo kiwajja n'olaba ne leero nekiweegombi so gwe mbadde njagala okutumpazi ne dokita wano ku Kibaati dokita ffenna kuba bangi tujagamba gundi naye dokita niye mukama waffe ku Kibaati wansi ne waggulu okay bagamba ebiwuma bigwa byokya mubeere bulungi bye bye